gaana ebintu byaffe okugenda tebiri ku mutindo kyogere batumanyira bumanyizi naffe tugaana ebyabwe tulinaki tugenda okugaana wekalakaasa wekyanga tulinaki kimenyi kyetugenda okugaana anti gwe bagobye Kenya ano bagamba bweriyo kasooli gwogula n'omusimba omusimba luutweji tosobola muzaamu naddamu n'ameera kitegeeza ndowooza kyekyo kye baaganidde nti tali ku mutindo nedda kyabaddewo ekiti ekintu ekyalemeseza kasooli waffe ogenda Kenya ebyo bye bawoza mbu tali ku mutindo bikitte byabadde bituufu byabadde byekwaso bali abannakenya nabo balimu kati babadde bakulyetingirawo abannakenya nabo okufuna maketi omulimu wa Uganda bakatandika okulima kasooli kati bamulima dda era bulijjo bamulima naye nabo kibadde kibaluma nga bannansi owulira kati kiringa ngaffe we tulina wano amatooke gaffe ne muŋŋamba temugenda gende Tanzania mugyeyo amatooke ngate naffe tulima amatooke wano olaba ebiseera periodi ya covid eno abantu bangi baconcentratinze nnyo mu kulima kabeere infact kebabeere wano ewaffe wano biseera bya covid bino biyigiriza abantu bangi abantu babadde ekibuga bakivaako ne bagendeyo mu byalo ne bakola ki kati ne Kenya bayekyokulya naye nze babuulire ekyo kintu tugenda tukosa nnyo nga bw'okiwulira kubanga nze jjajja owange mukyalo emubende alima kasooli musiriku yiika ku yiikaagenda mutunda nga badde amutwala nawuliddeko nga babaka bagamba nti baagana naffe tusibire abannakenya andi buliza chairman kija kukuba ekikonde nga tonakugenda ku kyababaka naye bakugamba nti Uganda kasooli ebitundu 8 ku buli 10 twali tubitunda Kenya okakasa ebitundu 8 ku buli 10 amaji ebitundu 6 mu bitali buli 10 mbuuza okola businessmen kati sawe bwana nyazi watubonabona n'emmere waneeno kumbe emmere gavumenti evudde yeeyogedde eki ku muntu wa wansi ono alima kasooli omuntu gomanyi tino gavumenti ekuyambye kabwagu nawe nga kulaba ng'omwana omuto akwata akatuko kabwagu tunyumya ondabanga mwana muto mbagana akantu omuntu wawasita bamemba bu parliament bwoba otuula nabo batuula obagambe ensonga zo baziveemu akomawa oyogola abadde ngaatula mungundi akomawa sebugwawo ekitiibwa sebugwawo okoma ku myeso ku bimeeza bya myeso wakoma semujunganda yalumbye abwetaagana kati kyemugamba nti sipiika Rebecca Kadaga kyemugaa nti awaluddewo nnyo naye kambabuuze mumanyi Kadaga kikyali Kadaga kyalina ekyenjawulo ekifo ekyo akimazemu kati ndooza emyaka giri kino ekiseera kiba kya 15 aluddeko nnyo ababaka ba palamenti abopposition bamwagala n'abali bamwagala aba independent bamwagala jukira aba independent bebasalawo gamba nti no beetongole bawakanye jukira abasinga obungi bava ku side eno ya movement Kadaga yabakuliyetingirawo ka space naga nti ate wali buzibu mujje mukole kibaana baana bange mutuule wano kati omukazi oyo era semujunganda alina okwesiba ebbiri bw'abanga ayagala ddala ndi ekiro kyakyagala omuntu awaase nfuniramu ngwa mu kukyusa sipiika anti kati labayo sipiika ono yagenda okwogerera ensonga zo mu paalamenti ziriwo zayogera omubaka bwazireeta omubaka wo gwe walonda bwazireeta sipiika n'akola atya n'aziggumiza oyina lona sipiika ng'okimanyi nti nno muntu mwogezi mulungi ate mukozi omulimu gwa sipiika mu paalamenti kukubiriza nkiiko MC kati sipiika paalamenti bwetuula sipiika yabeera kati nga bwolaba nti nno oyo olukiiko lw'ekyalo be lwa lutudde oyo yatuula eri n'akubiriza yakola we bamuggyako n'akubiriza olukiiko kati sipiika ono sipiika bemuwa tosobola kwogera kintu kyonna kyonna tuwanise mukono nabawanika bulijjo byana bito sipiika yavunaanyizibwa okulonda n'agamba Kabwagu gusa ensonga kati bwe balina ensonga nti Kabwagu asiikirirawa
wa mulimambo mukumandiga sanga matuga gombe noleta ensonga bannange ngako abantu bewa mulimamboga mukumandiga tulina ensonga kati oba banaku babuvunanyizibwa bwaki bwa sipiika chairman Mukasa naga nti alina ekiteeso kyayagala okutebolinga oba okuteeka ku mmeeza sipiika guba mulimu gwe okumukkiriza nakite oba okugaana okutebolinga ekiteeso ekyo bwe muyite nayagala muwasene ngaekyoli kigaana azirya kakati ono bajjako waaki gundi bagala kujjako waaki Kadaga ate n'ekirala ekifo ky'obwa sipiika si kyansikirano wabula kiriwo omuntu yenna yenna kasobera nga oyisemu kubaka wa palamenti dembe lyo okukivuganyako okkirizibwa onteredde nno munnyonnyole nti n'abamulonda babaka wa palamenti banne sinza ow'ebbali tetubirinamu ye yeesimbawo ekamuli n'ayitamu ne bamulonda najja kati bwayatuuka mu palamenti alina kukuyega babaka banne ne deputy we Oranya era naye yeesimbawo n'akola ki n'ayitamu kati mbwe batuuka mu palamenti onaga nti nze njagala kubivuganya ku bwa sipiika ne bakulonda ababaka ne bakulonda n'oyitamu Nyanzi nze kyembadde nteesa ku nsonga eyo lwaki kale katugeze sipiika avudde nalongo kyayiwawola mangu ekiri mu muyinza lwaki vice tavaako mu opposition kisinzira abantu bana bamulonze banalonda vice nga bamu opposition deputy speaker lwaki tavaako mu opposition kisinzira ku ngeri kubanga naluli gundi Muhammad Nsereko yesimbawo naye ava ku side ya independent yali independent yesimbawo nene bamumwa obulu kakisinzira gw'olobinza otya kasooka embuuze sipiika olina kubeera ng'olina ekibiina ky'owagira lindako olina bango olina wookwera osabeera kyetwala mu palamenti obeerayo nga oba n'ekibiina abayi nedda sipiika wa palamenti alina kubeera neutral ng'omaze okufuuka sipiika wa palamenti olina kubeera gwe nalongo asikaali wo mugobe nalongo oba olina asikaali eka mugobe asikaali kyeyakola mukyala w'omugezi muzaata obutambi twabuwulira jangu tugende naawe ensonga z'okuteesaako jangu tulina ensonga z'okuteesaako laba nalongo mukaka magayo ogeze ogenda bulungi mukulu agenda kusuula mudaala guno bannange tugende bana balonga tabafumba teka wanze indalongo mama birabe ebirongo byange indalongo